Kabayimbi nga ataana mbala nateekayo bano embaali bali so mbadde nsuubira abayimbi bonna olwaleero okubeera wano ku kooti ngambye bonna okubeera luddawa wano era tebalaze solida kubanga Abitex yayodde abayimbi babadde nga 30 ana nabaleka ku Freedom City yoka ffe abatabaddemu ffe tukola ki ffe ekyono nakyo kiddene ku bategesi okumanya baani bamuyina okukola ki okukolagana nabo nene sente ffe tusunze ensonze asobole okukola ki okufuna kuba basayo bukadde bubiri se omuntu wakoma wakwata kensobodde nkakoze ki nkawaddeyo naye kino nti kibi nnyo baagala kutujja mu mulimu abamu twetegeka nange ndi muyimbi ali netegekera nna bandi yange naye era naye kali kintutte sigenda kuddamu kuyimbira mu kifo kizimbe wonna olw'ensonga n'abalina ebifo byabwe nga babizimba naye bagenda kukola loosi kubanga yakizimba bayimbiremu katugenda kuyimbira nga mbikaali mu biveera nti owabaawo obuzibu bonna omuntu asamba kiveera n'akola ki n'afuluma bayinza okutandika ebintu ebyo mpola basobole okukwatirako abantu abalala babajje mu mulimu oba oli awo n'okubeera nti munnange abayimbi engeri gye bazze ennene mu politics muno kiyinza okubeera nakyo nga lukwe akusaanyaawo music industry. Abamu ba promoters babayisizaamu amaaso ne batandika n'okuba nti bakola lisiti okubawa emiwendo gye batasaana kufuna ensonga eyo gyogerako yakoze lisiti eyo mukwano gwange manyi buli obeera ne mukwano gwo abakuzanyirako abasaagasaaga abakitwala like ndagezezaako okumuintimidatinga nti ngenda kushowinga najja mu inbox naga no I was joking nga bwomanyi naffe sima twagamba tuyimbirako ejinjanawa notusaba sente nyingi nnyo so naye tubitwale easy so era obwedda tubonga wano kati ebyo mu music industry bibaamu naye lwakuba nti kikakatako obutazanyira ku mannya g'abantu it's like okutanishinga erinnya ly'omuntu kubanga ye oli atamanyi nti byadde byakusaagasaagamu ow'embaala ajja kujja nga alese emitwalo 7 gye wantaddeko kyokka nga Bajjo yakutte miliyoni 2 mu museum n'azimpa muyimbira ate nkera n'akola lisiti nti ate antaddeko 7 lwaki yampa 2 ate n'abalagira bampe ki simanyi kiri mabega w'ekyo naye ye yagambye nti yakikoze jokingly yali tamanyi nti nno kirina kyekikosa so nkyakirowoozaamu ekyokumushuwinga bannamateeka bange naye bakwasiza dda so yave atwadvise. Okkirizigana n'ekintu kya Bajjo kyeyavuddeyo n'ayogera ku mpewo ezimu eza media nti muli biyenje nambwa mu abayimbi. Of course gwe bantu nolaba nfaanana ekiyenje. Bajjo yabyogedde baaba. Wange era byebintu ebyogerwa omuntu ali disorganized. Ali disorganized naye ndowooza twamumanyira n'ensi emumanyi. Saagala kumulwako era kyenyinza okusembyayo nti I've no comment about Bajjo's shitty opinion. Sijja na kwongerako. Is disorganized. Is there to tarnish other people's names. So bwatu kubanga era ne politically mbadde mmalafu n'awaana eno kyanawaana n'agira mati naye saagala kumwogera naye katono nnyo ne bw'ona onsima otya nedda kino kigudde ku Abitex kiwa kyakuyiga kimu abayimbi ne bapromote ate kiwa kyakuyiga ki kino kizibu kyazze kiringa bw'ona ogamba nti accident nti omuntu gundi alwadde omusujja nafa kiva kyakuyiga ki bino ebizibu biba birina okugwawo ebizibu kirina okugwawo wabula ekikulu okivuddemu otya ne meya twalabe watadde akayimba akalungi ne principal n'avayo n'agamba nti kabaka mwanga naye lwaki bebekulu teryakatadde ku lisiti tyakutegeka ku lisiti ye ennyimba zatategeera bulungi lwatategeera kiki saagogera ku kirenze ekyo organization kagwera benyambala bw'oyamba ovuma Walukagga bwe nkuvuma tokaaba Walukagga onvuma Walukagga nkuvuma oli disorganized n'ebigatto by'oyamba tetabitegeera ate kati engeri yakulira Masaka ebigere bye birimu envunza kutanga enjala zange entuufu kale Walukagga balage ku njala zo bamwezire talina njala mu bigere nze kitambuza bwente ebigere bibyo byakulira Kampala era ola ne mvana kwekona gye yantu olala mu kukyalimu naye lwaki osomba nnyo olaba Walukagga byayogera biraba era agamba oli mu kusumbwa industry bagenda kuteeka ku ntandaalo bakube kale anakuba nze naye anadduka emisinde bwe twesanza ani addusa emisinde
ate omuntu ayagala okukuba atadduka emisinde gyadduse gutwange ebigere byange mwebiri gino gayi Walukagga akulagayo olwala lumu mu kigere then okomewo nkwa interview bw'olufuna ojja nkwa interview